musinzira okubeera nga te mugoberera Fad Pro UG YouTube channel gye muliko nyongera okubeera nga te mbabuuzaako likinga bw'obanga olabika video kano toba wa mutima mubi likinga ate kongereyo kabeere nga te nako katambula information ene esobola okubeera nga te etuuka ku baana abalala oba omuntu omulala oba oliawo eyandigyetaaze. Tuli ku nsonga za Baby Gloria era nga waliwo epya ebizuuse ku kyasse omugenzi, waliwo epya ebyazuuse oba ebifulumye ku kyasse omugenzi. Kakati abasawo ekyamazima kiri nti obulwadde bubadde bukyababuze naye nga allegations zibadde zitambula nti ono omwana yaddira n'ateeka akawete eno era nga emirimu gy'abadde akwasaganya e Dubai awo kwe kubeera nga yeeryamu mpolampola nga bubimanyi naye omuntu yenna yenna abataddeyo akawete eno teyeetaaga kubeera nga te akozesa abantu ab'enjawulo oba akozesa abantu abayitirivu ennyo ate nga womanyi nti omuntu wabanga agenda okukozesa mulimu ensi ez'enjawulo, waliwo Abanigeria, waliwo Pakistan, waliwo abaki, so buli muntu abeera ne size eyiye. So ebyavaayo eyo nga biraga nti akaweta kano kayambuka waggulu ne kabeera nga tekatuuka mu kifo ekimu kye batasobola kubeera nga te balongoosa era nga bimu ku ebyo ibadde byogerwa. Wabula ate side endala waliwo information empya gyesobola okubeera nga te nfunira era nga information ene egamba omwana ono ekyamuviiriddeko kubeera nga ate afa ensonga ze zirimu eddogo. Njagala nkuzeekoko emabega katini nnyo osobola okubeera nga te omanya era nga naawe ogenda kubeera nga te osengejjamu. Omwana ono yali mulwadde era nga obulwadde bwe kale sijaga nti teyali mulwadde nnyo naye yali mulwadde, naye oluvannyuma okubeera nga bakola live ku Facebook ku TikTok awo ne baleeta Anita Amongo ne baleeta Made in Seleko ne batandika okubeera nga tebasonda ssente ez'enjawulo ate obulwadde bwayongera bweyongeza okubeera nga ate bumulumira ddala era n'agondera ddala. Kigambibwa waliwo ssente ba Anita Amongo ze basobola okubeera nga te baweereza era ng'ensonda ez'enjawulo ziraga nti waliwo obutakkaanya era ng'obutakkaanya buno bwaviira ddala ku nsonga za ssente. Kigambibwa basonda emiliyoni 2 okubeera nga ate omwana ono ajjanjabwa. Wajjukira eddwaliro lyalimu lyali lya bbeeyi mukko naye Anita Amongo ne basaba ne bagaa abamunoonyeza eddwaliro erisingawo okubeera ery'omulembe omwana ono ajjanjabibwe ate akaseera kano kabeere nga te kamuyambayambako mpolampola here and there. Naye kigambibwa bwe kagwa mu mikono gy'abantu abamu era mu Dubai awo abalinga bamuyambako wano nawali oba bali bamuvunaanyizibwako, kigambibwa mu ssente zino zatandika okubeera nga te zireetera ddala obuzibu obungi. Jjukira Anita Amongo ssente ezo ng'ozitadde ku bbali bakolanga zi live ne babeera nga tebasonda abantu ab'enjawulo abali Uganda abaliwo abali Dubai abali omu nga basonda ssente zino okubeera nga tebajjanjaba omwana ono naye ssente zino zabulwako accountability. Teri amanyi muwendo mutuufu ssente mmeka zasondebwa era nga noyo nnyini gwe baweerezanga ssente oba baweerezanga ssente baagana okubeera nga bavaayo okwogera ekituufu ekyavaayo. Ate n'ekirala Uganda omwana oyo ebimu ku ebyo nsobola okubeera nga tenfunawo, kigambibwa mbu yagamba abamu ku mikwano gye nti tayagala kubeera nga te addizibwayo Uganda singa abeera obulamu bukomye tebageza ne babeera nga bamuzaayo mu ggwanga Uganda olw'ensonga waliwo abantu batayagalirako ddala era nga bano bye bamulemesa n'eggwanga Uganda n'abeera nga ate avaayo ajja eno asobola okubeera nga te anoonya obulamu mu ggwanga ly'e Dubai. Okitegeera? So ebyo byonna tetusobola kubeera nga te tubibuusa maaso. Jjukira abasawo bo information yaabwe oba ripooti yaabwe eraga bagezezaako okubeera nga te bakebera buli kimu naye obulwadde bwaganira ddala okubeera nga te bulabika. Anyway ebintu ebisingako awo byengenda okubeera nga te nkutirawo sitiri ku nsonga za Gloria tulabe wa gye binakkira ze information yonna najja kubeera nga te njikutirawo awo likinga sharingirako abalala tena kubeera nga subscribe ate ka notification beerako make sure nti okakonako kabeere nga teka kujjukiza buli wonna abantaddeyo video likinga subscribinga so kamatera butambi buno ate oluvannyuma nkumona mawulire amalala mangi nyo temuvaawo. 99.9% omuntu nga yajja kunoonya mulimu kukola ajja mulamu 100% nga sayina bulwadde byekugamba bya ddala. Basoka kuteeka mu miliyoni zo 5 nova Kampala ng'okimanyi ogenda Dubai nga wano mwene ensi tulimo okukuwa omulimu okukola omala kukola medical w'ogigwira oba owedde osobola okukikola ekyo? Tosobola. Kati byekugamba bya ddala 99.9 ku bantu abalinnye ennyonyi okujja e Dubai bw'abanga azze kunoonya mulimu kukola. Mpuliriza bulungi. Omuntu yajja azze wano kwetunda
kuba aliyo omuntu abeera e Kampala Kabaata n'agamba nti nze nalwala dda lwaki akasolo nkakola ki nkakugukira kangende kagabe kale bampemu ki sente nkolerera abaana bange bagende bafune ekyokola ki banasigaza byenkoze nze taata waabwe wa mama musoleze mama waabwe okitegedde Kabaata kyegamba naye omuntu walinyira ennyonyi n'ava e Kampala najjeeno 99.9% abeera mulamu tugende empola ekibuzo kya siriimu kinene ate abantu bakisibye nnyo mu kifaananyi ky'e Dubai weyasenga ffe tuli balamu nze siba ku musaayi buli kaseera vidiyo ezange kitegeezo zina nnyo ensonga lwaki tova ku musaayi awo tuveewo olina remote nyiga skip kati wuliriza Kabaata omuntu bw'atuuka wano mu Dubai oluusi n'onoonya omulimu bano abawala n'otuuka wano ne gagubula bw'otandika okubeera ennyo desperate wuliriza nnyo wano ewasinga wano omuwala bw'abeera ennyo desperate osobola okugwa mu mbi embi ze zitya be basajja boogenda okusanga wano mu Dubai nga beekozesa wuliriza bulungi kye ngenda okugamba omuntu mu Dubai wano okubeera nga yeekozesa either ali ku visa ye nga nze Timo oba si kitalina visa okategedde ng'alina engeri gy'apangapanga n'afuna ssente mu ngeri ye kati omuntu nga talina visa oyo ate mulaba edduka because ayinza okuba alina ensonga ze lwaki talina visa ayinza okuba yagenda neyeeyisamu olukebe okulaba nga mulamu nga mufune yeegoba ku mulimu ate ekirala abantu abasinga okulwawo ennyo wano mu Dubai nga tebalina byogera baba beebakaabaka nnyo n'abakazi abo abaalabye abakazi bangi ne bamalaya babaaliddeko tebabeera baki batono nga n'abamu yabaganzaako dda kati Kabala kino kyo kisomesa abantu abali kuno bakitegeere Kabaata abamalaya abeetunda wano abasajja wobanga weebaka ne malaya ng'omwebasizza ku kapiira tukitwale nti obeera safe naye ate malaya okumuganza n'omufuula mukazi wo oba tokyali safe because oba omaze okweteeka mu tageti kozi malaya bw'agenda waliyo agenda okgenda amugwe ssente za bulijjo era bambale bakole kye bakoze kye baagala ne waliyo agenda omugamba naye bebi sente zo zizo naye era nze sinyumiddwa bulungi nti kiki anti munnaye kubaddeko akapiira sinyumiddwa owalaba otya weekwongeramu emitwalo aga n'ataano mpeerewo bamalaya batono abajjo zigaana byenkugamba bya ddala daba kinomba olimba ssebo wadde agala nsome komenti yo bogas nze Timo sirimba Kabaata nkuwulira bamuyita Edward Daguleeti oyo nze ndifiira ku mazima byeggamba bya ddala bw'otandika okuganza malaya n'omufuula mukyala wo oli mostirayikira okufuna obulwadde because gy'agenda opakasiza tobeerayo waliyo abagenda okuzina obupiira ne bukutuka ago mazima goyogera naye n'asigala nga bazina byenkugamba bya ddala ate Kabaata mbadde nkyakugira wali mu Dubai abantu abasinga bayingira balamu bonna bayingira balamu kati bw'atuuka wano okwegabangula okwo kwe kuyinza omuleetera ekibu naye ate era omukazi bw'otuuka wano n'otambulira nnyo mu bavubuka abakola abalina emirimu nga balina ne zivisa wallahi ogenda kubeera 100% mulamu because bagenda nabo ofuna visa ku mirimu gye bakola abasinga nabo bonna babeera bakyali balamu byenkugamba bya ddala weewale nnyo abantu bano wammanga baliwa weewale omukazi nga talina byogera omuntu talina byogera ayinza okuba byamulema okufuna lwa nsonga za bulwadde bwe oba health ye oba siki nga okuba yategeera nti talina byogera kati yeegabangulanga bwakola ki bwayagala okusavaivinga okusobola okufuna ssente ez'okumukola ki ez'okumubeezaawo babikolereeyo ajja kuba atunyonnyola ashiri oyo gwe tuliko era nga akyatambula bambi tweyanza nnyo maama onawo oli mukama akwongera emikisa weebale kuteekayo omutima gwonna n'oteekayo ng'olinga ayamba muganda wo oba sisita wo oba omuntu yenna nga tewali yadde sijja kgenda wano ng'okweganyamu ashiri weebale nnyo sofa
yes mbera jeni ne manya nti Ashiri alina yakola Ashiri webale nnyo mukwano tufunye cancellation agifunye asodo kugifuna atoba maiti we bamujja ko cancellation ajja ko atunyonnyola nenga ye cancellation atugaya agifunye era batusabye yakasente dira mu lusanvu ne lukwatibwa ne lumumu wajja kujja atunyonyole eya cancellation etuteko dira mu lusanvu mbade sinajja ku live wano era nga ali mu group tuli mu kuogera bannange no tufunye amawuli agesanyo cancellation tugifunye nti yes ka chechi ddako tu Ashiri tukwagala ogende ku ddwaliro tubulire eddwaliro ligera tusaba sente oba nedda ekyo kye tulinze kyokka Ashiri bwana ava mu ddwaliro n'avayo nti mukama tetugenda kubasaba sente mukama ajja kuba ayambye kachiba jja kiri gyoli era tujja kuba tubagambe nti nno eddwaliro terisabye sente oba terisabye sente olibanga ligenda kusaba sente era tusuubira waliwo empenda eya mukulu ya madamu Ashiri okubanga ajja genda ayogerezeganye n'abantu abo abatravel basobola kuba atenga batu wevingirako ku sente zile bali baba in case basabye sente sinabagamba ko nti basabye sente in case basabye sente era Ashiri ye musale mukubya travel kuba yabimanyi Ashiri oli wademba omuntu afu omutwala no mutwale Kenya ne yefe tumwagala Uganda oba mufunira bombardia nga ye kyonna kye kyetagisa Madam Ashiri gwamanyo omuntu afola transporting ano mutwala Cameroon oba Bujumbura oba Ludawa gwati gwe tuliko jomo tuteye yo kasala nga ave Dubai mu bivudayo Madam Ashiri atugambye eya biru ndoze manyo luzungu sanyo sakusoma sasa manyo luzungu eya biru ndoze che cyali badenga entambula yo muntu ennyonyi okubooking ennyonyi eya biru sichecho okubook eya biru kitegeza sente ezibagenda tusaba ku nnyonyi zitambuza omuntu ye yali badenga transport eya biru sibwa kiri mu luzungu nze nasoma eya biru atunyonyode natugamba nti batusabye $1,565,000 eje Uganda sofa aja kujja atunyonyole ne sofa bye kwato twakamanya eya biru $1,565,000 eje Uganda sofa awe tukyali ku eya biru kubanga batu wadde buli kimu clearance bagituwadde tusigazizo ddwaliro lyokka era natukakasa natugamba watabawo nkyuka ku Lwokutaano luno Gloria daye Kampala yaida Uganda so eya biru atuwandikira tuka batusabe $5,000,000 dira mu 15 mu lukaga 5 lukaga mu 5 15 mu 12,500 is that yes kakati waluwa mani Ashiri muntu waluzu eze mintu byoluzungu netawulira namugamba Ashiri woba ogezezako kuwandika ekigambo kiwandike mu Luganda tukitegeere naye mwana olaika ye wajane Dubai Luganda nalwerabira ayina kyawandisa kyannemyo tutegeera mbadde ngezako wano okujja wano airway bachita simanya embomboli Ashiri bachita bacha embomboling certificate oba embroidering embomboli kiri awo kale kyo kyannemyo tegeera mpozi ngaze na kinyonyola kyannemye sijja kwewa nenga kiri kakagambo certificate kitegeeza oba kya embomboling embling naye omwana akigamya ano amakadama begezi wazambu simanya the art and the science of traveling omulambo okuva Dubai ne kugenda mu nnyonyi ne gutukaga mulamu kitegeeza kyekwe embomboli Ashiri soko jjo tunyonyola ekigambo ekigabo bakiyita ano ojja kunswaza